Bishop Sinnabulya nze ntera muyita Bishop omukulu owa Vibe. Musajja mukulu naye bw'atandika okuyigiriza alina Vibe y'amaanyi, ndowooza mukimanyi. Abasumba abalala mwenna, mami, baganda bange, mukulu waffe Edgar, muganda wange Habike, oba kankuyite Herbert Kyewalyanga, bategeere erinnya ly'ettuufu ng'ovudde ku lya stage. Bannyinaze mwenna ba Rebecca, Irene, Liz, Nakamya n'abalala mwenna. Abakulu ab'enjawulo abali wano mu biti eby'enjawulo abafufa, Korea Uganda Association. I'm also a member, by the way. Nze yanyingiza mu eyo Korea. Abafufa ab'omu art muganda wange Sekubuga siyaasa n'abalala n'owe waffe mwenna kwegamba mwenna amalayo protocol tuyinza okusula wano. Abantu ba Katonda mwenna, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Wano nno ndi mwana kubanga muzeeyi oyo fenna kyembadde mumanyiko ng'ayagala nnyo abaana be ne mami, baleme kubyogera ng'ovuddewo. Mami oyo ayagala abaana be. Ekikwata ku mwana we waakiri talya, ekyo nkimanyi. Muzeeyi ono abadde ayagala abaana be naye ng'ayagaliramu n'emikwano gy'abaana be. Kyatandika n'okubuuza ebifa ewuwo owaayo omukyala bali batya, bazzukulu bange bali batya. Ekyo nno tekisangika. So n'olwekyo tufiiriddwa kitaffe abadde atuwumbawumba ffenna ate ng'atwagala. Mami olumu nali ngenze Nairobi. Omanyi mami oyo mumulabira awo naye wa bitabo bingi nnyo. Bamu ku baakola constitution ya Kenya kati gye balina. Yes, ye yagikola. Nagendako olumu omukyalira yali bayita mu drive ye Nairobi eyo nga gy'asula w'abazungu, mumulabira awo. Naye ekyokuyiga kiriwa bingi nnyo, naye nja kujjayo nga 2-3 ku muzeeyi ono. Okwagala okwannamaddala. Waliwo famire sijijikira Habike wali we twagenda nga wali nga ku 2 awo. Mukwano gwa muzeeyi eyali Haji eyafa, naye n'agamba muzeeyi gwosigala mu maali yange, nga muzeeyi yagira abaana abagenda ku fees n'abasasulira. I don't remember the name, naye nga mmanyiiwo. Ani? Yo Moscow. Kati ndowooza mumumanyi. Omusajja oli musiraamu n'alekera ono omukristaayo nga gwasuubira nti amwesiga. Kwegala ye musajja akaddiye n'ekitiibwa. Tulina obuzibu ennaku zino Bishop. Tulina abantu abakulu nga naye tebalina mazima. Osanga omusajja omukulu alina n'envya tuludde naye nga mulimba muzibu. Ayinza okukulimba naye yeerimba n'okwerimba. N'ayogera ekintu oba kino, in fact bagamba ngenda Jjinja mulindire mu Lwera. Kubanga balimba. Mubamanyi ng'ate abamu bakulembeze. Kati awo we wali obuzibu ng'oli mukulembeze ng'ate oli mulimba, nga tolina mazima, ng'olina omululu. Omululu ate gwo gufuusa omululu. Kusanga omuntu omukulu ng'alina omululu, alina enjovu agenda girya, bw'olina jjenje naye nali alyagala. Ali kuggyeko ng'awulira bino by'alina tebikola ki? Tebimumala. Ogwo omululu gutuleetedde obuzibu mu ggwanga wano. Ate nga bukolebwa bantu bakulu. Muzeeyi Ndawula ono kye tugenda omumumiisingako ennyo kubanga abadde wa mazima. Naye era akateezaala tekakola ki? Tulina essuubi mu bantu Edgar n'abalala. Abaana mubalabya kubanga bagamba omusota guzaala ki?
ne mmese ezaala mmese. Kakati tusuubira ate tukasaba abaana temumantaala ne muva ku muzeeyi byabadde akkiririzaamu. Mujja kuba mutukoze bubi. Muzeeyi tubadde ffenna tumweyabiza. Ne bw'oba n'ekizibu gw'obuulira n'omanya nti taakukole ki? Taakulaalaase. Tugamba muzeeyi wano nti kola bwoti ne bwoti. Ate n'ekirala, mami naawe nkwebaza okwagala nnyo n'omuzeeyi. Muzeeyi kubanga naye abadde akwagala. Kubanga tumanyi family, the institution of marriage oba family yesinze okubeera under attack. Nti tulina basingle mothers bangi naye abamu kale bannamwandu. Ntya n'okuyita mami nti nnamwandu. Naye waliwo abamu ng'abaabazaalamu weebali naye nga nabeera balinga abaafu. Kwegamba basingle mothers beeyongedde nnyo. Lwa nsonga ki marriage oba family abantu abali awamu nti mami ne dadi nga bwe babadde nga baagalana batambulira wamu. Ebyo kati bifuuse lufumbo mu Uganda. Bannaye tulwane nnyo nga tuva wano. Abali wano waakiri ffe tulwane. Abasajja mwabazaala obuzaaza eyo n'omansamansa eno n'eri n'eri n'otalabirira kikyamu. Bw'oba ofunye obuvunaanyizibwa obulala please yamba famire yo. Abaana bo tubaleka kukola ki? Ebigambo bingi ebyokwogera ku taata. Naye kati kye tusigazizza kumusabira Katonda amuwe ekisinga. Era nze kyekindeese wano kulaba nga mperekera kitange ono ebirala byonna nga nnina obbirekawo. Mbadde nange n'abaffe ewaffe ye Kalungu East nga gyembeera naye nensalawo okujja okuziika taata ono kubanga kyali nnumye nnyo obutamuwerekera. Ate nga Abike yankubirako nti nno taata akwagala naye lwakuba nali wala kati ate message ye nazzeemu okufuna nti afudde. Kati kyampisiza bubi simanyi kiki yabadde aŋŋamba. Naye ffenna abali wano tufune ekyokuyiga ate tuzaale abaana baffe tubagunjule bulungi. Muleme tuzaalira abaana banaafuuka bizibu eri eggwanga. Gwe mu baana bo abaana obateeseteese ne babeera nga balungi. Nze omanyi nabeerako e Kenya naye waliwo olugero lw'Oluswayiri bagamba nti mutoto wa nyoka ni nyoka pia. Nti omwana gw'omusota era guba ki? Kati oyinza okusanga nga tulina emisota mingi oba n'omusota ogunene ogututawaanya wano mu ggwanga n'ate mpulira mbu n'akato kakola ki? Kati n'olwekyo tulina okwetegekera emisota tulwanyise. Mbadde nsaaga naye nga mukitegedde njogera bya musota. Muzeeyi abadde artist kati aba art ndowooza muba mukitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Muzeeyi w'omulamirembe.